Kikwasa ennaku omubaka Palamenti omukyala okujja nga ayambadde gomasi yanyumye ate ng'avuga akagaali. Eyo embeera ebeereetera omukyala ali wansi okufuna ennyike ku mutima. Olaba omubaka Palamenti alemereddwa, kakati abantu baffe abali wansi. Ebbeeyi y'amafuta eri waggulu, ffe nga naffe ababaka ba Palamenti tetukyasobola mafuta. Era tusazeewo kubanga tuvuga obugaali bwaffe tujje ku Palamenti tukiikirire abantu baffe kuba baatutuma mu Palamenti okulabika nga tubakiikirira nga tuyita n'endowooza zaabwe mu Palamenti. Olwaleero tetuli bamativu. Gavumenti yavaayo n'etugamba, Prime Minister yava wano n'agenda n'alambuula amafuta gye gayitira e Malaba n'atugamba nti buli lunaku emmotoka bakiriyalinga mpitirivu nnyo nga zonna zireeta buli motoka ng'erina litaazi nga 3,000. Naye twebuuza obuzibu buvaawa? Emmotoka we ziba zijja ani aliko obuzibu? Tukitwale nti kakati eno gavumenti yafuuse y'abalimba, tukitwale nti kakati eno gavumenti eremereddwa kuba kakati minisita ayogera birala, Prime Minister ayogera birala, tebikwatagana. Olw'okuba bo amafuta ge bakozesa ga kaadi, tomanyi na bbeeyi y'amafuta. Omuntu bateeka butesi kaadi emmotoka zaabwe nga bagamba full tank. Tebamanyi nti oba kakati amafuta ebbeeyi eri ku ssente zino oba eri ku ssente ziri. Kakati ffe tugenze okulaba nti kakati Uganda speed gye tutwalirako nga bannansi tuyinza okwetega oba tuyinza okwesanga ne twekoona ne tugwa mu nnyanja ng'abavubi ne tudima. Olwaleero mu bizinga byange e Buvuma lita ey'amafuta eri ku 8. Naye jjukira nti wano ku lukalu omuntu akozesa litaazi 10 eri mu bizinga omuntu aba mu litaazi 3 ng'ataddemu gundi gwe tuteekamu. Kakati n'ebyennyanja byafunyeyo 2-3 nga n'ebbeeyi yaabyo eri wansi. Kakati twebuuza abantu baffe bagenda kubeera batya mu lino eggwanga. Nze nga omubaka mu alternative government oba gavumenti ejja, twagala gavumenti eno eveeyo mu bwangu ddala. Mwami Museveni n'abantu bo tetumanyi kakodyo ki ekali emabega, bani abakozesa amafuta, mulina ddiiru ki? Vaayo mangu bunambiro mu wiiki emu otuwe ekiddako. Tetukyayagala bino Karioko no Minister Prime Minister n'avuga emmotoka 2 zonna n'oziraba nga zeewoba muzigenze Malaba ne Minister ne basanga nga bali mu Kariyoki waabwe. Tebavaayo na statement nungi. Lwaki bbeeyi y'amafuta ekyali waggulu nga temutugamba nti amafuta gayingira mu ggwanga? Olwaleero tunuulire Kenya amafuta gali wansi, tunuulira wano e Rwanda gali ku 1,200, mu za Uganda 3,600. Kakati ffe Uganda tulina kyanjawulo ki? Olwaleero wano mu ggwanga omukulembeze yavaako Idi Amin ono alyoka ajjako n'obuyaaye bw'abantu be bwonna obuliko baaleka reserves eri ejjinja. Kakati ezo zibalemeredde okuteekamu amafuta, batugamba balina endala zibazimba empigi. Mutuzanyira ku bwongo naye tuzuukuse nga bannayuganda. Twagala okugumya bannansi, tetujja kubalwanirira naffe nga batwerwanirira kuba twagala nnyo ensi yaffe ate tulina okugyeyagalira mu kuba tulina eddembe. Kati kubanga nzijidde ku gaali naleeta piki munnemesa bayisiko nyonga bagitwala kati kubanga nzijidde ku gaali naleeta piki munnemesa